waliwo omu ku bakyala be Nalongo agamba nti ayogera naye teri alina bukakafu ate nga si ye muntu omwangu okujja okutomera okubuuza ebintu ebigirako bwe bityo si mwangu atyo omukyala ye si mwangu si mwangu atya mukambwemu tayogera lwaki si mwangu embeera ze olaba naye kennyini baawe naye amutya yamulemwa yannyonnyola ki bwayogera mukogerezeganya naye yabagamba kyekituufu siina information yonna ye gyannyonnyola naye ye agamba nti ye baawe ayogera naye ebyo nange nabifuna bufunyi nga bagamba nti ate tunoonya nti ate omukyalo omu yagamba nti ayogera naye naye nze siinaako ki details ku ekyo okugamba nti oba amanyi nti oba ayogera naye kati nekibanze nga kintadde mu kusoberwa mutuufu omusajja bamwinako obusungu olw'ekintu ekyabaawo mu kisiibo nga bwe nkugambye naye ng'ate si kyekintu ekyamaanyi ennyo y'ensonga eri mayina esobola okusolovingibwa naye siraba action yonna etekingibwa place ku yo yes ku lw'ensonga baali bagambye even nze baali bantaddemu nga the first suspect ku lw'ensonga nze yali akola ki wali otambula naye n'ekyokulala okuba nti nze ayina ennamba za bizinensi ez'omulimu bakwange ennamba ye personal si nze agiyina naye yavaako kwa kwe nali nomutagingira mufunira ne bagamba nti nze nkwaniriza nnyo kwemboozi mu Eugene Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan webale kutulaba yonna gy'osinzira okutulaba atukkiriza nti ensonga zonna zikutambulira bulungi yonna gy'oli kwetuli abasubscribinze kwemboozi mu UG mobile nnyo mwebalire ddala era tusaba nawe watanaba kusubscribinga naye ng'otulaba akkiriza subscribinga tubeere nga tutambula ffenna side awo nzize ne muganda wange tugendemuko ku mulundi ogwayita twali wano nituwayamuko ku mboozi ensonga zaali za Sheikh Rashid Saddam Lukwago okuba nti nno yabuzibwawo oba yabula tewali amanyi gyali era y'ensonga yemwe tukomereza olunaku olwaleero twagadde tumanye kiki ekiriwo mbeera ki eriwo kyekitambula essaawa zino yazuulwa yalabika waliwo amanyi ku mayitirege byonna bye tuzze okumanya olunaku olwaleero muganda wange nsanyusa okukulaba wamu nange sebo abalabi baffe abalungi balamusizza nnyo yes era nembeebaza okuwagira muganda waffe ono mukulu Mayanja Wagwan bambi olwa saavisi ezaweereza eri eggwanga lyonna yes n'okuyamba abantu amu abali mu buzibu nga beetaaga obuyambi eri public naba ng'asobola okutuusa obubaka eri eggwanga eri abantu bonna basobola bekikwatako yes ku mulundi guli twali wali mulundi guli emabega twali wano era nga tuli ku nsonga za muganda wange Haji Saddam Rashid Lukwago ebyokubula kwe nga embeera bwe zeemutambulira okutiisatiisibwa mu famire ne mu mirimu challenge ezazaafuna olwa eddagala lye yakola erimuteeka ku mbeera mu butuufu okuba nti essaawa zino talabikako ate era nga tetunnamanya wawaali Sheikh Saddam Rashid Lukwago tanaba kumanyibwa waali lutwasemba okubeera ffenna tewali mawulire gonna ge mwali mufunye nti oba ali wano nti oba yalabibwako wano tewali mawulire gonna gaali gazze kati eriringa eggulire eryafunikako waliwo omu ku bakyala be ojja kutungalako ku ddoboozi waliwo omu ku bakyala be Nalongo agamba nti ayogera naye teri alina bukakafu ate nga si ye muntu omwangu okujja okutomera okubuuza ebintu ebigirako bwe bityo si mwangu atyo omukyala ye si mwangu si mwangu atya mukambwemu tayogera lwaki si mwangu embeera ze olaba naye kennyini baawe naye amutya yamulemwa naye yalinga amutya yes kubanga ate y'omu ku gwagambye yamutwala mu kkooti yes amwinako emisango omukyalo oli gwewayogerako omulundi ogwasembayo wagamba nti yamutwala mu kkooti nga amugamba ayagala obwannannyini obwannannyini yes kutaka ku nnyumba gye yamuwa n'abaana ye nga ayagala authority emukkiriza okutunda era y'omu yamugamba nti bw'otasayininga
ekinaddaako akola ki gwamanyi kati kiwulika nti ye mbu ayogera naye kyesiinaako bukakafu olwokuba nze simuwuliza kubanga nze yankwasa emirimu naŋŋamba emirimu gyange egyo nga tuli ffenna wano emabega wali nga bwe nannyonnyola nti ng'ajja atiisatiisibwa takyasobola kubeerako ku ddwaliro naŋŋamba emirimu gyange ngikutaddemu tukole kasita buli kimu okimanyi ekijja kijje bw'onoogikola kyekyo ky'omanya nti kyokola kyekituufu era ky'osaanidde okukola mulimu guugwo mulimu gukola wabula njagala okuwummulamu olw'ensonga ABCD kwe kuŋŋamba awo nti agenda mu kyalo ewa mukadde kagenda awummule gy'ataatuuka kati mbutatuuka obwo wayita ebbanga ne nfunamu okweraliikirira ne nzija nkola lipooti ku poliisi ne ndipootinga ne mbaako ne bannamawulire abamu bwe tukolagana nabo mu bizinensi bwe nabuulirako naŋŋamba nti kisaana tukole ki tukole ka interview ako so kitegereke bw'aba alina gy'ali akole ki aveeyo ng'essimu tezikola ki teziriiko kati mu simu obutabaako ekyo ne kyeraliikiriza nnyo ati sizandibadde weeziri ng'omuntu okontakitinga naye n'omanya wawaali okufuna updates kati omukyalo ono ye mukwogera nti ayogerezeganya naye agamba nti boogera ali mu mbeera kitabannyonnyola nti nkogerezeganya naye ali mikono gy'aba byekwerinda oba gye kennyini yagenda kwewummuzaamuko nga teyabagamba bugambi yannyonnyola ki bw'ayogera mukogerezeganya naye yabagamba kyekituufu siina information yonna ye gyannyonnyola naye ye agamba nti ye baawe ayogera naye ebyo nange nabifuna bufunyi nga bagamba nti ate batunoonya nti ate omukyalo omu yagamba nti ayogera naye naye nze siinaako ki details ku ekyo ogamba nti oba amanyi nti oba ayogera naye kati nekibanze nga kintadde mu kusoberwa anyway naye ng'ate kinkakatako okumanya wa wakola ki kubanga bwetubanga abantu bonna emitima gibyewanise amawulire gakubye nti omusajja yabula talabikako sheeki yabula talabikako ate omukyala nabaga nti ayogerezeganya naye ate nga jjukira bali balina obutakkaanya naye agamba nti ayogerezeganya naye naye nga tebyayogerezeganya naye tabinnyonnyola tulaba nti wabeerawo obutali bulambulukufu waliwo obutali bulambulukufu ate obukyannemye okutegeera nganza omuntu bukyannemye okutegeera era simanyi kale n'abamu waliwo abantu enandibadde nsuubira okuvaayo ku nsonga eno naye siraba gundi taano. Bismillahi rahmani rahim. Nze Sheikh Lubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuuga okoze bizinesi za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya nabbi Ibrahimu nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Lubega enamba yange 0766599191 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini rahman tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ab'omukwano muli mu kyamanya gange nze Lwanga Vincent nze director wa Segv Consult Tours and Travel company ekyasinze okukola emirimu mu Uganda wano. Banange ensonga eneesolwayo ye programu ya Dubai tugenda okuba nayo mu mwezi ogw'omwenda okuva nga 2 paka nga 24. Programu eno y'Abannayuganda bonna abaana abazadde okujja mu tujoyininge nga tugenda e Dubai kubatwala Dubai kubakomya wano Uganda. Programu gye tulina ya millioni 4 zokka kuliko visas kuliko ticket kuliko ebyokulambula e Dubai. Segv Tours and Travel tusangibwa kwa Lwa Park Plaza level 2 F2643 mujje mu tujoyininge. Enamba zaffe 0701 28 1976 then endala 0784 28 1976. Mujje ku programu eno ye Dubai. Osobola n'otufuna ku www.segvconsult.com. Mujje mukyuse obulamu. Mwebale nga mukwaga siraba tebavuddeeyo nnyo tebavuddeeyo nnyo kwegamba kale anyway nze bayinza okuba bantwalamu nga
ng'omwana naye ate nze ndi muntu mukulu kubanga byenkola mbitegeera bulungi sebo sizotye so byenkola mbitegeera okuba nti omuntu yankwasa bizinensi nga tuli ba business partner tukola ffenna nimba nga simuwuliza sisobola kutuula butuuzi ate simba nina okuba nga nfuna information okuva gyali okusharinga ideas bintu by'emirimu n'okumanya kuba nti yakwasa obuvunaanyizibwa n'okumanya ye kikyaliko kubanga naye ng'omuntu bizinesi ze weeziri aba tukodde naye okumanya nga bwe zitambula n'okuzirondoola kubanga tuwe twogerera essaawa zino tuli mu wikisi mmeka nga talabika tuli mu mwezi mulamba kubanga yes tugenda tuweza mwezi kubanga we twatandika yali before Eid mwezi gwaweze zali ennaku z'omwezi 5 ku 7 weyawulira kakitegeeza omwezi gwaweze yes kubanga nga 16 gw'omukaaga yali Eid teyalabika ate nga yandisuubiddwa okuba nti ate alabika ku Eid yes okucelebratingako ne family naffe abamu kale n'atalabika kati eno lwava mu Eid nze kwe natandikira okukola ki okusaakinga kaakati amawulire gano gatuka mu bebyokwerinda era otugambye wagenda n'oreportinga baabyo ebyokwerinda boogerawo ki ekituufu ab'ebyokwerinda bakola yes bakola kubanga batira bambi okumpa feedback haufa ku lw'ensonga madamu gwe nakolagana naye ku nsonga eyo for tracking bakyakola emirimu egyo yankuyako nambuuza nti olina ku information yonna ku gundi okubanga tuli in touch naye anyway engeri gye tuli nti tuli mu kukola tetunafunawo okugamba nti oba yafudde ayinza okuba nga gyali mulamu era naye katu gye tuli tukola ekisoboka kyonna okubanga tumufuna so bageza kuwono na wali yes wali ofunyeko ku ssimu yonna okuva mu bantu abasukkulumu oba betugamba nti banene ku nsonga eno kwaba abamu byalakolagana nabyo naddala mu byeddagala bajjanjabyeko n'ebirala ebifaananako bwe bityo sinnagifuna yes sinnafuna simu yonna ekintu kiridda simanyi anyway simanyi bantu engeri bakifunamu naye waliwo ekintu kye tuyinza okuyisaamu amaaso ne tukitwala ng'ekintu ekiri awo ivyo naye ng'ate ekintu kiyinza okuvaamu ekintu eky'obulabe oba ekintu eky'amaanyi eri omuntu anyway tukimanyi ffe ng'ekikola kyaffe Abafirika twefaako ffekka abasinga waliwo omuntu ayinza okupretendinga nti mukwano gwo oba nti akulumirirwa nnyo naye nga wano kyakulaga kirala ayinza okulumirirwa olw'embeera gy'olimu nti alina kyakusuubirako nti oyinza omuyamba mu maaso eyo naye bw'oba nga tokyalina ky'oyinza kumuyamba kukola ki kirabika omuntu ndowooza obeera nosense oba toyina gundi oba toyina mulamwa gy'oli ku lw'ensonga si ye muntu gwe mbadde nsuubira okuba nti mu butuufu kale kibanga ekintu ekya bulijjo as usual anyway muyinza okwaba nga abantu balina engeri gye bamutegeeramu nze oluusi gye simanyi naye ng'ate sikiwa naye nga abantu tufuna obuzibu mu bulamu tufuna challenges ez'enjawulo mu kusoomoozebwa in business mu famire mu mbeera y'obulamu nga bulijjo ate nga ziba z'amaanyi naye abatannakifuna akitwala ng'ekintu ekyokubalaata ekyokusaaga ekyobusaazi naye ng'ate si bwe kiri naye nga muntu ate alina obulamu nga ffe ng'abalala nga ggwe naani ate nga mbutuufu asaana okuwuliriza bwe kyetaagisizza yes n'okufiibwako amawulire gano bwe gafuluma ennyo kuba lwajja wano ne twogera nendabako n'abalala nabo ne babako ne kye boogera nabako Shaloni naye ng'ali ku mikutu emirala naye ng'agezaako kunyonyola ku nsonga eno gye tuliko famire yakitwala eta teyavaayo kugamba kutula kubaako na mpenda zeetema kugaa nti bannange muganda waffe mwannyinaffe muganda waffe taata waffe talabikako tusaze magezi okulaba ng'alabika kuba nze nalaba gweko okusingira ddala gwe yavaayo kubako nekyoyogera kyokka nga ate jjukira luli emabega bwe yavaayo kubako mu kisiibo byonna byonna ebyagwera nebyakolebwa byonna ne Shaloni nti baavaayo nnyo n'amaanyi mangi ne boogera ebigambo bingi naye mu kubula wano simanyi waliwo okukuŋŋaana okusala amagezi n'entotto naye nga tebyali mu kamera naye nga kyaliwo ekituufu waliwo kyalinga ekitandise okuvaayo naye ate ne batuuka ne kizikira saategeera oba
mbutuufu omusajja bamwinako obusungu olw'ekintu ekyabaawo mu kisiibo nga bwe nkugambye naye ng'ate si kyekintu ekyamaanyi ennyo y'ensonga eri mayina esobola okusolovingibwa naye siraba action yonna etekingibwa place ku yo yes ku lw'ensonga baali bagambye even nze baali bantaddemu nga the first suspect ku lw'ensonga nze yali akola ki wali otambula naye n'ekyokulala okuba nti nze ayina ennamba za bizinensi ez'omulimu bakubanga ennamba ye personal si nze agiyina naye yavaako kuba kwe nali nomutaagingira omufunira ne bagamba nti nze ne sikibaako na buzibu ennamba ez'omulimu abantu kuba kubanga baagala eddagala n'ebirala byonna bya bizinensi wazisigaza nze agiyina endala eri ku reception kwebeera kati yalina yasigaza yiye ya personal number era abasinga bagimanyi ze bamufunirako era zezo emirimu zibadde zibeerawo lwakuba nti eno yali agikwata naye we yafunira obuzibu nga gundi threats nyingi nakwe kugimpa ne babanga bakubira nze kati n'abaagala okukangakanga okukola ki kyonna nga bayita ku eno nga tebakyasobola kuba bafuna muntu mulala mukozi nekibanga bwe kito bwe kyali nimba nga nzaagiyina musimu ze zikangakanga wali ofunyeyo ku ssimu etiisatiisa kati essimu ezinkubirwa nze nyangu ozibulookinga mangu ndikasokwata omuntu no n'atandika okwogera ebintu nga tebikwataga tebiri concern with business nga mugamba ssebo oli ku muntu mukyamu nze ndi mukozi ndi musawo ABCD nga mubulookinga mujjako nze issues zenkolako za bujjanjabi yes ensonga endala kyusa kuba ku nnamba eri wadde nga nkimanyi nange nkikwako teriiko naye nga information gyagala okumpa teesaana si yange agiwe ku nnamba eri biba teriiko okay yes so embeera bwetu bweri embeera yo bwetu bweri sinnamufuna sinnalabawo waali ate teri ku bannaffe bavuddeyo kwogera ku mbeera eno anyway abantu bayinza okuba nga balina ebatwalamu bannaabwe naye nga butuufu siraba kikigenda mu maaso yes siraba kikigenda mu maaso mu bino baani abateeberezebwa okusinza ku bbanga lyetutambula okuva lutwasima okubeera ffenna kubanga wabeerawo okususpectinga n'ogamba nti n'okusinziira ku mbeera bweti nga bweri ne bweri nti tuteebereze ono kati mbutuufu kubanga mwalimu byakulanga nabo emirimu abakozi bakalonda b'emirimu mulimu bakyala be mulimu ne famire kutwaliza wamu kati mubateeberezebwa kati mubateeberezebwa kati tugeze ku by'emirimu yafuna gundi ku mikutu n'essimu n'emukubirwa kati ate yo n'emukanga nnyo naye ayinza okuba nga yafuna okutya lwoga nti bamafiya baagala mujjawo naye ng'ate waliwo ekigenda mu maaso nga tojja kusonga mu muntu nti gundi okitegeera kati ate ne wabaawo kino ekyomukyalo gamba nti amututte mu kkooti ayagala bintu ayagala bwannannyini ku property gye yamuwa n'abaana be kati naaba nayo nga issue eri awo kati gundi ze ez'amaanyi ezo ndaba ezebbiri yes the issues enkulu the issues enkulu naye nga abamugira bamuthreateninga bangi kubanga ayina negundi ebintu byatera okwogera nga tebisoboka nagamba butuufu omuntu asobola okukola ekintu ABCD ajinja muwa ssente balimba kati yali akikozesa kale yes nga kati kitegeeza nti oli abadde akola ekintu ng'akikola mu bufere awono abamulinnyiridde mu bizinensi kitegeeza abasobola omutuusaako obulabe kati so nga embeera nga bweto bweri sijja kupointinga mu muntu nti gundi naye nga ezo issues ebbiri zeyali asitandinzeeko ezimuli obubi anyway wayinza okubaayo endala nze zesimanyi kusinza ku byannyonnyolako kwanze nagezaako mmubuuza tebintu tusobola obisolovinga tusobola okukolagana ne security era bali bagenda mumwongera obukuumi aba security ku lw'ensonga ezo embeera ezo ezaabaawo twafayiringa evidence ezo zonna zebaali batureteninga ne tuzitambuza kati bwe zaatambula yaŋŋambako nti baali baagala okumwongera ku security nagaa naye ng'ate takyayagala kugundi bakuumi kati nga abalala bakirabamu bulala yes nagaa ate ekyo badde sikyayagala kuba baali bagimuwaddeko yes emabega era yali afunyeemu gundi ezo threats ezo ne bamuwa security yes okay
kati abaana bitambula bitya abaana okulabirira na biki byonna kubanga mmanyi taata yali alina obuvunaanyizibwa ebyo byo biri bitya ku famire okulabirira famire okutambuza wano na wali kubanga abaana baali basoma kubanzikira bulungi nnyo otegeezaako awo bwe mba seerabidde nti waaliwo n'okwagala abaana okubateekako mu masomero agataliga ssente nnyingi nnyo mu mbeera bwetyo kyega nti yali asasula na biki byonna byo bitambula bitya kati ebyo butuufu kati nze kyensobodde kyenkwako naye abasinga yali yabaseetingira yali yabateekateekera abakyala ne bamama baabwe yes nga yabateekateekera ng'ebintu bitambula nga just ebintu bitono mpozi kale abamu byali tannateekateekera naye abanga abo betugezaako okufuna engeri gye tukwasaganyaamu ne tulaba nti obulamu butambula yes lwakuba nti nange nga bwondaba nti kiba kinsinza amaanyi kinsinza amaanyi naye ngezaako kye nandisobodde ate nabo embeera bagiraba bizinesi zo waatali kubanga amawulire go gakuba ga nti taliiwo zo zitambula zitoba kati gwazirimu tofunye mu kusoomoozebwa mu bizinesi okusoomoozebwa kubaawo naye kyenjagala okutegeeza eggwanga oba eri abantu nti ng'omuntu ayinza okuba dayirekita naye nga si yamala byonna naye asobola okuba nga manufacturer ng'akola product naye nga ziyina abasobola ozikozesa okwongerako okusingako ku ye kati abasawo tulina abasawo ku ddwaliro abakugu kituufu challenge ezibaawo omuntu asobola okuba nga ayagala oli yennyini naye n'atamanya nti abaliwo bakugu mu nsonga ez'obujjanjabi bayinza okuba si be bakugu mu kukola eddagala nga ye yalikola naye nga bakugu mu nsonga z'obujjanjabi ate n'ekyokulala kyegezaako okubategeeza eggwanga nti ye nga ye tasobola kwegabanyaamu kugamba nti abeere Masindi, Hoima, Embalala, Kampala nti mwena mujja mulanga mwetaaga wabula kyetukola nga kampuni twemployinga abantu abakugu mu by'obujjanjabi n'abakugu mu byeddagala naye sijja kugamba nti be bakugu mu kudikola ye yalikola ye yalikola naye abasawo babeerawo abakugu era abasobola okukola nga bwe yandikoze oba n'okusingawo yes so emirimu gyo gitambula bulungi temufunye mukutataganyizibwa mu ngeri eyo yonna gitambula wadde ye challenge etufuna omuntu akuba nti mbadde njagala oli naye ne tumunnyonnyola apiikinze n'akitegeera yes n'atategedde n'abamu n'okugumiikiriza era mulimu abamulinze naye ng'ate obulwadde bwo buba bugenda mu maaso tekiba kyokulinda kuba simanyi nti waliwo yali alabye kwakulira ku ddwaliro ly'eMulago naye bw'ogenda bakujjanja bulungi saavisi ozifuna naye alikulira tumulabanga era tosobola kugamba nti njagala alikulira yes oli ayinza okuba ng'akulira kampuni ya Shidi Herbal Group of Company Uganda Limited naye ng'ate si yatambuza emirimu gyayo yes ye director nga ye tofunye mukutataganyizibwa mu bafamire kugamba nti kakati bajja okuyingira mu bizinensi bino na biri kati ate kyetwakisobola ku lw'ensonga bamuzaalukuka kimu ekyokola ne bamulaga nti bamugje ku gundi eri kati ate ojja n'okiyingiramu otya anyway mpozi nga kinaabaawo oluvannyuma naye sikiwa kuba kati ye alina kampani ye eyeetengeredde nga ye nga bwe ya Shidi Herbal Group of Companies Uganda Limited kampani nene ena wakati ate oli talina bw'ojja giyingiramu yes kuba abamu balina nabo gundi zeezaabwe organization yezaabwe balina kampani zaabwe zibaddukanya yes nga waliwo ekigenda intention yonna ebeeriwo naye nga tebannaba okay tukoze tutya bannange tukoze tutya kubanga butuba nga twakuba omulanga mwezi kakati mulamba gugudde wali Sheikh talabika simanyi wali mugezezaako bali ogezezaako ogendako mu baby'okwerinda okusukkawo saasukkawo ku lw'ensonga we natambula bampa assurance nti bajja kukola ki ekisoboka yes bampa assurance nti ekisoboka kyonna kigenda kukolebwa okulabika nti tukola ki tumuzuula yes ku lw'ensonga ate yali gundi bamanyi challenges zazaafuna bamanyi challenges zazaafuna era yanga nti bw'aba alina gy'ali obanga ki ng'aliwo embeera yonna nga just yatidde butya ajje tumuproviding security yes
yali muntu nga mukozi yes era nga amanyikiddwa bulungi ku research zeezo mikwano gyejjo kuba kasa nti yali alina emikwano gyejjo gyogerawo ki ku kubulawo kwe kubanga talabika kati kino kyeŋŋambye nti abantu tubeere beegendereza tulina emikwano naye ng'emikwano egimu giba naffe nga tuli mu kyengera yes naye embeera bwe yeekyangamu bweti oginoonya ne gibula ebiseera ebisinga abamu bajja olw'ensonga nga balina kye bakusuubiramu oba nga kye bakwetaagamu naye oli bw'alaba nga takyayina kyayinza kukufunamu oba ofuuse kintu kitalina makulu entegeere yange kyempadde naye era nga bwenkiraba ku lw'ensonga abamu sirina be naye ku nsonga eyo oli abuuzaako anyway bwe kityo bakiyisa bwe batyo era nkubiriza abantu abasuubira nti mu bantu nti mulimu bajja kuba batono Katonda abakuwadde mukisa ekikulu kyakwesiga Katonda eyakutonda ng'omuntu naye sinnalaba yes sinnalaba okay Sharon nayogerako naye nayogera naye naye si nnyo Sharon yagamba ki mu nsonga zino ate Sharon naye byaliko era kumpi kyenninga kyendiko yes kwa ye details kwa namubuuzaako naŋŋamba kati Sharon yagamba nti naye era ensonga ze zimu zaalimu ate kati ate obibuuza nze buuza ku bakyala bo abalala anyway oyinza okuba waliwo abayogera nabo oba mbaganda bo olabe ki ekigenda ekyokukola naye alaga nti naye talina kyamanyi yes ye mu bigambo bye simanyi oba olunyumizaako naye mu kusembayo okuwuliza ne Sheikh yali amugambye eki kubanga kimanyi nti n'ebiseera ebisinga omukyala ebiseera ebisinga bayogerezeganya n'omwami we ku nsonga omuweba endala ayinza omugamba ekintu naye nga alina kyategeeza tewali bubaka na bumu bwe yalawadde Sharon kati obubaka bwe yawa Sharon kale Sharon ye yamusoma nga ye Haji ayinamu ekintu ky'okusirika bw'aba ali so stressed naye kati ebbanga abadde amazeeko naye ng'amutegeera nga ngamba naye muganda wo stress ayina nnyingi ali so stressed tomuwa space gezaako kubanga okukipinga ng'oyogera naye aleme kuba stressed ng'ali kusayi n'agamba ebiseera ebyo ng'ali naye n'agamba ti ogerangako we otwala kadde n'omukubirako n'oyogerako naye n'okola ki ebiseera ebyo Sharon yali agenze South Africa kuba yali akyali wano yali akyali yes yali akyali nga bali bonna era bali basula bonna ewaka yes bali babeera bonna naye bajjaawo yaŋŋambye nti agenda kuwumula ne baawukana kwa Sharon yagenda nga mulwadde nze yamuprovidinga even the transport ogamba nti agenda kale yakuba yali afuuse mukwano gwange yes yali afuuse mukwano gwange nambuuliramu naye nga ati nja kufuna transport n'agenda kati ate awo waayitawo ennaku zaali nga 3 naye Haji n'akola ki naŋŋamba ngenda kuwummula bagenda wa mukadde gye nyiza n'okuliira yidi oba okukomawo kati then from that day yes mukadde embeera eno muwuliza mukadde muwuliza namukubira bambi ne saagala ate mweraliikiriza nnyo kuba mukadde nnyo ate ng'abadde mukwano gwe nnyo yes maama we mukwano gwe nnyo manyi waliwo omuntu okuba mukwano gwe naye nga mukwano gwe nnyo nga mutuufu bw'agenda yawulira atebeekedde ate n'oli naye nga mukwano gwono yes era kati oluusi mugumanga nti ali bulungi naye nga amawulire g'okubula kwe tannaba gafuna mu butereevu yakifunaawo nafunulaga naye banna kikyate ki ekiriwo alina byeyaŋŋambaku wano nti bamutiisa bakola batya bagamba okoze bitya kiki nemuga nti naye abasecurity bali mubikolako ensonga zijja kuggwa tujja mufuna inshallah tujja mufuna yes kati ate awo yaddamu okukuba essimu nemuga nti twafunye ku trace waliwo aboogezeganya naye envo naye nga gyali mulamu gyali mulamu era ajja kuba ayogera nawe essaawa yonna olwokuba nti mukadde nnyo nga nina okukola ki omugumya oyinza omumulinyisa pressure ate naye naafuna obuzibu okay kati so awo we tuli
kyekiddako awo wetuli naye tetunafuna mawulire gonna tenabafuna kugeziganya kwonna ab'ebyokwerinda bakyakola omulimu gwabwe ogw'okutracinga n'okumanya wawe yabulira okuba nti nze ndaba nti akadde katambuliridde bwe tuba nga tuyingidde omwezi mulamba ate siwali baddewo ga nti tutuuse wano tuli wano okitegeera singa kisigala kiri bwe kityo ogenda kuzaako kimuzaako kimwe nga mmwe abagoberera sheek kati ekiddako nze nganze sobola okwiyayo pulaani B nembaka ate ofiisi endala zeneyongeramuko naye sikiwa nti bajja kukola ki nti bajja kulemererwa sikiwa kale nkyalinamu okukkiriza nti kijja kusoboka kijja kusoboka nagezaako kijja kusoboka oliawo naye nze entunulira nnyo famire eno famire waliwo batuukiriddeko kinna kimu buli mutuse kinoomu okuba nnyonyo gati bannange tukozeewo kikubanga byonna byonna kusinzira ku mbozi nga bwotunyumiza abanga bwotunyonyola kiraga nti famire terinaawo kugamba balinga abatabiriiko balinga abali ku byabwe abatafuddeeyo kumanya nti muganda waffe aliriddawa wadde ebiri byonna byaliwo kitegeeza banyigira ddala batyo nti ne baba afudde bo tebana ku buvunaanyizibwa na kufaayo kwonna ku mbeera yonna talina kyali abakoledde ye nga ye kati ebyabantu kyeyo kyembadde kubanga wadde byonna byabeerawo biri naye wabeerawo omuntu lujjuka nogaa nti naye kusinziira ku mbeera bweti nebweti sheek yatukolera kino oba yatuyambako mu kino oba mu kino nti newabeerawo okufaayo okulondola n'okumanya kati abamu babuuzanza abasobodde n'abasinga siyina gundi yonna nabo yes siyina tolina connection nakonjogerezeganya teriiwo kubanga anyway nange bayinza okubanga balina ekifaananyi mwe bandabira nganze kubanga anyway simanyi tebalina tewali mpozi nga bakikolera eyo nga bo naye siyina gundi yonna yes anyway oba bamu kyabakose engeri ginayegatta kwona olw'embeera eno yaliwo naye siyina gundi yonna nze nkola kyensaanidde okukola ne kyenteekeddwa okukola ate nga teri ayinza kunziyiza kuba nze mmanyi kyenkola ate n'obwongo bwange mbu respectinga kituufu waliwo ebyogera kati nga bwe bunaganye nti bali nti am the first aspect it's okay nze wendi yes ate ndi ready mu ekyo kulw'ensonga manyi kyekigenda mu maaso ne threats zonna yes kale katusabe byonna bitambule bulungi ne sheek alabike yesala yaffe gye tukyaliko essaawa zino okulaba nga azuulwa kubanga omuntu bwoma temanyi gyali nga naye kenyini tabakubirako esimu ze teziriiko temumanyi makubo ge yakwata wabeerawo okweraliikirira kungi nnyo so katusuubire era katuteekemu essaala okulaba nga babyokwerinda nga batuyamba okulaba nga bazuula sheek waali n'okumanya kikyaliko bajja tuyamba kubanga ze ngezezaako okuyingira munda bajja tuyamba yes kasitaba kati assurance esinga on percentage tulina okukkiriza nti gyali mulamu naye ng'ayinza okuba anyway ayinza okuba alina waali ku lw'ensonga bange ebbanga lye basaakinze tebanafunawo nti oba omuntu yafudde okitegeera nti yafudde nti basanze mayitwano waki kitegeeza ali somewhere naye kati awo wali somewhere wetutracinga okulabika nti tumufuna n'okumanya yatuukawo atya abani abamutuusaawo ye kennyini yeyeewambamuko oba nedda tekintuuza nti naye ate era yalibadde era ayogerezeganya naawe okuba gwali mu mirimu gye anyway si byangu kutegeera naye katusabe yonna gyali mukama amukuume ate alabike ekyo kisinga obukulu banaffe aba Segvi Consults Tours and Travel bakugamba nti nno enteekateeka weeri ennaku 4 emiliyoni 4 e Dubai so bagamba nti nno registering nga obudde bukyali osobole okwetaba mu nteekateeka ey'e Dubai kati no bagamba nti nno okugenda okulambula e Dubai byonna biri ku miliyoni 4 eya ticket visa okulya okusula
n'okulambula ebifo byonna eby'ebyobulambuzi mu Dubai. Bagamba nti nno registering kati wewandiise kati sasula $4,000,000 ng'olindye bulindizi kuyimuka kugenda ne bannaffe aba Segvic Consults Tours and Travel e Dubai. So beekwate bagambye nti nno bakulindiridde. Segvic Tours and Travel sokubira ku director Lwanga okumanya ebisingawo ali ku 0784 28 19 76. Esimu eri 0784 28 19 76. Dubai gye tugenda tulambule ennaku 4 emiliyoni 4 ennaku 4 ffenna tugende Dubai. Ate nawe ayagala okutambula okugenda mirimu gye egy'enjawulo, ayagala okugenda okusuubula ja China, Japan, munsi yonna nawala yonna gy'oyagala okugenda, bagamba nti no beekwateko bakolere ku ntambula zo ez'okugenda okusuubula n'okukola by'okola ate okomewo. Mmwe n'abagala okugenda okukola emirimu bagamba nti bo tebagaba mirimu, naye ate bw'oba olina omulimu gwo, wafunye omulimu gwo, bakuyambako kukolera ku paperwork, butya bw'ogenda okutambula na byonna kukugubira ku air ticket, visa, byonna kulaba ng'otuuka bulungi nnyo. So bagamba nti nno era weebali ku nsonga ezo bannaffe aba Segvic Consults Tours and Travel. Kyokka ate era abaagala okugenda okusoma enteekateeka weeziri, mugende musome, scholarships weeziri, bagamba nti bakubireko Director Lwanga mukole enteekateeka y'okulaba ng'ogenda okusoma, otambule bulungi ogende ate omaliriza okomewo oba okusigalayo gw'omanyi naye nga bo bagamba nti ensonga y'okusoma mu mawanga gonna na byonna byegola okukola side abo bagamba nti no we bali bannaffe aba Segvic Consults Tours and Travel. Enamba ya Director Lwanga njiddamu eri 0784 28 19 76 ne 0701 28 19 76. Naye nga ffenna tugenda Dubai emiliyoni 4 ennaku 4 emiliyoni 4. Tosoma mukisa guno tebekubako njawulo, genda weewumuzeemu, genda olambule, genda okyuse ku bwongo ne bannaffe aba Segvic Consults Tours and Travel. Ate bannaffe aba Diamonds Primary School Buddo Kimbejja, essomero likyaliwo nnyo bagamba nti no twalayo omwana asome ku Diamonds Primary School Buddo Kimbejja. Essomero lyokka ligenda okubangula omwana wo asome, bagenda musomesa bulungi, bagenda muwa amagezi, bagenda muyambako kulaba nga bamuteekamu ekinyina ekigwanidde, basomesa bulungi, balabirira bulungi abaana, ate nga n'ekisinga obukulu nti abaana babasomesa ne bayita. Ebikozesebwa byonna ku ssomero weebiri, abaana ebitone babikwatako bulungi nnyo. Omwana babasamba mupiira nga bakimuzuddemu era ekyo omwana we bamutunuza. Bweba bya bulimi babikwasaganya. Okuwuga swimming pool ku ssomero weeri, ebyokuzanyisa by'abaana ku ssomero weebiri, omwana ayagala kuyimba ekyo nakyo weebiri, music, dance and drama byonna ku ssomero babikola bulungi nnyo, ate nga n'ebisulo biteeketeeke bulungi, emmotoka ezitambuza abayizi weeziri. Kale bw'onyogera ku Diamonds Primary School Buddo Kimbejja, nyinza okusulawo otwalayo omwana gy'aba asomera side eyo, ebintu byonna bijja kuba bitambula bulungi nnyo awatali tabbu yonna. So twala omwana asomere ku Diamonds Primary School Buddo Kimbejja, ly'essomero lyokka lyenyinza okugamba nti lijja okubangula omwana wo abeere bulungi nnyo mu nsi eno. Ate ayagala okunywa kacaayi, ayagala okulya ku kyeggulu, ayagala okulya ku kyemisana, ayagala okulya ku breakfast empoomu, snacks ez'omulembe, ekyokunywa ekinyogovu, oyagala kabbiya, oyagala soft drink katunda, oyagala kuwummulamuko omuze ku birowoozo. Nkugamba ekifo kiri kimu kyokka bakita Hannon Gardens, kiri ku Kereziya Ensambya. W'oba olaga weebali bajja kwaniriza bulungi abaana abawala weebali, balabika obulungi kyokka ate nga baaniriza bulungi nnyo abagenyi. So tuukawo ku Hannon Gardens, eri awo Gardens eri Nsambya. Bw'otuuka Ensambya ku Ekereziya y'Abakatuliki Ensambya, yingira mu geeti mwennyini ya Kereziya. Munda, bw'otuuka munda osooka kubuuza nti banaye mundagire ku Hannon Gardens, bajja kulagirira bulungi nnyo era n'obupande oba obulabo osootukawo bulungi nnyo, nosobola okugenda owummulemuko bakugabule ekyokunywa, ekyokulya, ekiwoomu. So weebali ebyokulya byonna, emmere yaffe bafumba local food, emmere yaffe eya wano, snacks weeziri, bajja kuweereza bulungi nnyo, empeereza nnungi nnyo, empeereza masavu, ate nga n'ebyokulya byabwe emmere yabwe nnungi nnyo. So genda ku Hannon Gardens, bajja kuba bakusavinga bulungi nnyo okulaba nga obeera bulungi. Abalina emikolo egy'enjawulo Gardens weeziri, okutuuza ddala abantu kumpi mutwalo mulamba Gardens weeziri, bajja kubasemeza bulungi nnyo abagenyi bo, oba mbaga, birthday party, byonna.
byonna weebiri so genda ku Kalonda Gardens webali awo Nsambya kiriza tukusibulire wano nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan kwagaliza akaseera akalungi.